Alright, nkwaniriza gwe nale ku Celebrity Extra UG. Mwana wa mama mwana wa daddy chokola kya mulendo nnyo kubanga weekumidde ku mukutu guno. Okwekumirako kiba kitegeeza nti gwa omukwaba basinga okubanga baagala okumusooka okumanyira ddala ensonga zino nga bwe zitambudde mu ggwanga. Wasuze bulungi wasuze otya mwana wa daddy mwana wa mama. Kansubire nti oli bulungi yonna gy'osanga otuwuliriza. Olunaku olwaleero amawulire gedina sigasa gy'okutwalira wabu naye banjagala tufunemu ekyokuyiga mu story ng'eno. Twalabye ku social media industry eno tujja kufunamu enjawukana mu maaso awo naye nga buli omu yeetaaga munne mu kaseera nga kana akazibu. Facebook ya Spice Diana omuyimbe waliwo olutalo Lubalusewo wakati w'omuyimbi Spice Diana n'abawagizi ba Sheba oba bayite ba Sheebaholics. Spice Diana yavudde n'ategeeza ku Facebook page yo naku lweggulo nti abawagizi ba Sheba aba ba Sheebaholics mbasaba ba Sheebaholics, in fact babayita ba Sheebaholics okutwalira wamu. Yavudde postinga n'agamba nti for sure Sheebaholics mulekeraawo okunvuma n'okumpemula ku akaunti yange, sirina kye nali mbakoze mukisuusizza okitegeera. Kino kitegeeza kyeri industry naddala abayimbi abakyala bano ababiri Sheba ne Spice Diana. Ate mabegako waliwo amawulire agali gatambula nti Sheba ne Spice Diana tebakwataganirako ddala. Obuzibu ndowooza bwavudde ku post ya Sheba ya Spice Diana gye yatadde ku Facebook page ye nga alaga nti waliwo ka video balina gundi ya club egenda mu maaso. So bagita team MBs, team no sleep, ndowooza ridimu ya team wabiki kwegamba tulabamu basibiti ab'enjawulo ne tulabamu manager ne tulabamu DJ Roger, tulabamu Sheba, tulabamu Ebrands. Kwegamba akalango kano ndowooza kikavuddeko obuzibu. Post yataddeyo waliwo omuwagizi omuba muyita Kama UG yavudde n'agamba how can you make an advert nga toli na customer oli musiru kati otusikiriza otya gwe kanve wano. Nawawo comment wano reply nawawaja n'agamba Kama simanyanga you are a secret fan, I see you are Kama Sheebaholic naye you are everywhere on Spice Diana's posts. Keep on good work weyongere okutuwagira proud Spice gadget. Kama kale bannange mpulira nga njagala kuvuma ono musiru naye anoonya kyemuvuma nga sikiraba okitegeera. Kwegamba nti olutalo wakati lwabalusewo wakati wa Spice Diana n'abawagizi ba Spice Diana n'abawagizi ba Sheba babayite ba Sheebaholics. Olutalo lugenda mu maaso okubanga lutambula mu maaso gwatuuliriza n'otugoberera ku Celebrity Extra UG. Okitegeera mwana wa mwana wa daddy atuwuliriza n'otugoberera mu ngeri ez'enjawulo. So kwegamba gwe ali eyo kirowoozaako ki industry eno bwe twetwayawulayawulamu Sheba, Spice Diana, tulina ba Spice gadgets, tulina Sheebaholics. Olutalo mabegako olwali wakati wa Cindy ne Sheba. Tugambe nti Sheba yavaako obuzibu oba obuzibu buli ku ki? Omanyi waliwo entalo ez'ekisirusiru eziri mu industry nga za kisirusiru za kigwagwagwagwa nga tezina gye zitutwala. Ng'ogyeko okubeera nti ffe oluusi tuli bannamawulire tutugwa sayidi naye oluusi ebisinga olabira ddala nga management zeetaaga okwetereeza oba zirimu abantu abajegajega oba tebazibitegeera. Kye tusaba kiri kimu wabeewo enkwatagana w'abayimbi bano ab'enjawulo naddala abakyala. Abayimbi abakyala mukyalemeddwa okuba nga mukwatagana. Oli alowooza nze asinga. Emabegako wali twalina nga bagamba nti Rema yatyamu nnyo nga Chosen Becky azze ne baba envunvumu ezitambula naye nga kyemmanyi kiri kimu nti buli omu ayimba sitayiro ye. Weewaawo nti muli bakyala mwena muyimba muli bayembe. Bw'osanga Spice Diana ng'ayimba
Harmonize kwata wano. Shiba naye nga ali eyo ayina kayimba ka weekend. Okitegeera tiimu zino njagala mwegatte, agamanyi ge mukozesa okuvuma abayimbi bammwe mwegatte wamu, tutandike okwebulira nga teams zino ebbiri kwa buli omu yeetaaga munne. Sheebaholics yeetaaga Spice Gadget, buli omu yeetaaga syndicate. Syndicate bawagizi ba Cindy. So byebyo simanyi kino kitutwalawa, naye katugenderaawo kyolina okukola kimu subscribing. Olowooza zino entale ziri wakati w'abayimbi abakyala zina gye zitutwala oba zituzabuza mabega? Nze Divosh Patovo kulwa Celebrity Track Extra UG ku mukutu kolina okubeera no subscribing n'okuba ng'ofuna amawulire ag'enjawulo. Mbeere bulungi, mweraba.